Leero katwogere ku mukulu ono. Omwami ono ekyamazima kiri nti newafuuka pulezidenti olunaku olwaleero tewali kintu ky'amaanyi kigenda kukyuka mu ggwanga lino. Manyi ng'abantu abasinga mugenda kuwakana naye ngenda kunyonyola ensonga zino nkakasa wonoomalirayo ne vidiyo ojja kuba otegedde ekyenjogerako. Ekituufu kiri nti abakulembeze bano balina ekintu ekibagatta kimu nga bonna bakifaananya. Kati weebuuza kintu ki? Kankutwaleko emabega nga Uganda efuna obwetwaze. Ekituufu kiri nti bannayuganda baali bakooye okufugibwa abazungu ng'ennyonta yaabwe n'okuyaayana kwabwe kwali kumu nga baagala okulaba ku muddugavu nga yabakulembera nga tebafaayo oba ki. Era nga balaba nti singa baba bafunye omukulembeze nga muddugavu baali bagenda okubaako ekyenjawulo kye beekolera ng'ensi era balina eddaala ery'enjawulo lye baali bagenda okutuukako. Wabula kino ekintu kye baali basuubira kyabakolera tukyeyongerayo. Omukulembeze ono ng'amaze okulangirirwa nga pulezidenti tebaatunuulira ku bintu birala byonna. Era olwamala okufuna omukulembeze omuddugavu ne bakakkana ne batuula ne bawola ne babivaako. Wabula nga beerabidde nti okufuna omukulembeze omuddugavu tekimala, wabula nti baali balina okusigala nga balondoola era nga bagoberera ebintu nga bwe bitambula mu nsi. Ntera okulaba abantu bangi nga bakungiriza omukulu ono nga bagamba nti bingi byakola era nti singa akyaliwo kati singa ensi eno eri wala. Naye kati kankulage ekyenjawulo omukulu ono kyalina okwawukanako ne bano. Omukulu ono mu kujja kwe teyajjira ku kwagala kw'abantu. Abantu bamwekanga bwekanzi nga yabakulembera. Ng'ono ye mu bintu byonna bye yakola mu bukulembeze bwe yali akola okusinziira ku ekyo ye kyalina mu mutima. Era mu nkola ye y'ebintu yali takola kusanyusa abantu, wabula yali akola ekintu ekyo ekigwanidde era ekisaanidde. Kati nga kino kye kimwawula ku bakulembeze bano abalala. Olw'okuba nti ono ye yali ajjidde kuyaayana n'okwagala kw'abantu, kiba kitegeeza nti yali alina okukola ebintu ng'abantu bwe baali babiraba, nga waliwo ebintu ebimu ebikolebwa nga bigenda kuyamba abantu, naye wano mu kukolebwa kwabyo ng'abantu bajja kiraba ng'abanyigiriza era ng'abakosa. So kati ng'ebintu ng'ebyo nga bye biviirako enkulaakulana y'eggwanga, kyokka jjukira ate ono ajjidde ku maanyi g'abantu kati nga tasobola kunyiiza muntu newankubadde nti kyabadde agenda okukola kibadde kigenda kuyamba omuntu. Kati buno bwe bulwadde obwaliwo era nakati obukyaliwo butya. Oluvannyuma ng'akabanga keetoolodde Uganda eyingira mu lutalo. Kati olutalo luno lwaleetera abantu okukoowa era ng'ekintu kyali kimu kyokka kye baali baagala mirembe. Era omuntu yekka gwe baali basobola okuwuliriza yoyo omuntu yekka eyali asobola okubawa emirembe era nga bo mu mitima gyabwe bayaayaanira kimu, singa tufuna omuntu anaasobola okutuwa emirembe nga tusobola okulya ne twebaka ne tutambula nga tuli balamu, kye twagala kyokka, ebirala tetwagala kumanya. Nga bali bwe baali bayaayaana okufuna omuntu nga muddugavu nga yabakulembera nga balaba ekizibu kyabwe. Kati nga bamaze okufuna omukulembeze era bo ekyabwe kye baali baagala kyali kimaze okutuuka era n'akituukiriza n'okutuusa kati. Wabula ensobe yakolebwa emabega eri abantu okusuula ennanga ebyokugoberera ensi nga bwetambula, ne wano ekintu kye kimu kye kyatuukawo. Jjukira nti omukulembeze abantu bw'abasanga bw'atyo bw'abakulembera ebiseera ebisinga. Kati wano bwe buzibu bwe tulina ssaawa zino ekiriwo, abasinga bagamba nti tetwagala kirala, twagala kimu kulaba nga tukyusizza ku bukulembeze, nga tulaba omuntu omupya yaliwo tetufuddeeyo obozza otya oba gwane oba oli otya, kiri nti tukyusizza ku mukulembeze. Obulwadde obwaliwo emabega eri nga Uganda efuna obwetwaze, kyewuunyisa nti nakati bwe bulwadde bwe bumu bwe tukyalina nti tetunaba kukiraba, nti batutunuuliza ekintu ne tutulaba ng'ekizibu ekitusibe ne tukirwana ne kivaawo, naye ate olumala okuvaawo ne tuzinga emikono ne twerabira nti ate tuba tusigazza kati olutalo olw'okuzimba kino ekipya kye tuba tutandise. So n'olwekyo y'ensonga lwaki nkugamba nti omukulu ono ti ne waaba afuuse pulezidenti tewali kyamaanyi kigenda kukyuka okuggyako ffe nga bannayuganda nga tusoose kukyuka ne tutandika okulaba ebintu mu ngeri entuufu ne tutandika okulondoola buli kimu kyonna ekiba kitambula okuyambako abakulembeze baffe. Jjukira nti nakugamba dda nti abakulembeze bano bakulembera bakulemberwa, naye ekyo engeri y'okukijjawo kwe kubanga mwe abo be bakulembera nammwe musituse mulaba ekigenda mu maaso. Kisobola okuzibuwaliza oli eyandibadde akozesa wano remote okufuga wano okulemererwa. Nga mmaliriza mu abaagala okuyiga content creation ojja kunsindikira WhatsApp message, enamba yange eri mu bio. Nsuubira olina ky'oyizeemu. Nkwebaza olw'obudde bw'owadde okulaba eno vidiyo era nkwagaliza ekiseera ekirungi.